Weewaawo bw'olaba Museveni mu birooto byo oba mu bubaka Kyekki, oba singa olaba Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu birooto byo oba mu bubaka Kyekki. Akati ebiseera ebisinga obungi abakulembeze abo abantu ab'enjawulo, tugambe oyinza okuloota memba wa paalamenti, tugambe oyinza okuloota abantu ab'enjawulo oba chairman w'oku kyalo, abantu ab'enjawulo abakulembeze. Akati bw'oloota Kabaka Mutebi Ronald Muwenda Mutebi II oba olaba ekisiikirize kya Kabaka bulamu, era mu nnyumba yammwe mubeeramu Kabaka bulamu, akuloosa nnyo Mutebi Kabaka. Lwaki? Nti obwakabaka obwa Mutebi n'emigenzo gyabwo kikulaga lunye nti atudde mu kisiikirize ekya Kabaka bulamu. Okitegedde? Era buli lw'olaba Mutebi Kabaka oba olaba Kabaka bulamu. Ekyokubiri, singa oloota Museveni waliwo ekitundutundu mwajjira mu katundutundu ka Muwanga, ate waliwo ekitundutundu mwajjira mu kitundutundu kya Kabaka Ndawula. Kisinziira ku bubaka engeri gy'obufunyeemu. Singa oloota Museveni ng'ali mu byambalo by'amagye oba oloota Muwanga, kubanga Muwanga ye nannyini mayembe, era amayembe agakuuma Kabaka bulamu oba abasirikale be, oba amayembe agakuuma Kabaka Mukasa, oba amayembe agakuuma Kabaka Ndawula. Eyajja n'amayembe ago yali Ndawula, yali Muwanga, era abasirikale bonna ba Muwanga, era ye nannyini gye eri abasirikale. Era singa omulootera mu kitundutundu ekyo Museveni oba olaba jjajjaffe Muwanga, kyokka ate waliwo osobola omulootera mu katundutundu aka Kabaka Ndawula, kubanga Museveni atudde mu kitundutundu ky'Abachwezi, era nga mu katundutundu ako Museveni atulidde ddala mu nnyota eya Ndahula. Ndahula ennyota eyo Museveni agirina. Okitegedde? Ekyokuba nti oyinza okusanga nga tasamira oba ebyalubaale tabimanyi, oyinza okusanga ng'omukulembeze nga mu kitundutundu ky'atuddemu eky'obufuzi mu kugatta abantu, nga buli wamu agwayo. Oyinza omusanga mu Bakatuliki, oyinza omusanga mu Basiraamu, kyoyinza omusanga mu Balokole, ekyoyinza omusanga mu nnono oba mu buwangwa. Abakulembeze bwe babeera, naye ng'omuntu abeera ne byayitaba, abeera n'ebimutuddemu. Oyinza okusanga omugagga mu Kampala nga oluusi n'ebya kusamira tabiriiko, naye ng'ate omulaba oluusi atuddemu bamweyana, gwe nga ggwe omumanyi n'omulaba n'ogaa nti wadde ono tasamidde, ayinza okuba empewo zaasalawo mmuwa oba zaasalawo mufuula bwe ziti, naye atuddemu amaanyi bwe gati. Akati n'abakulembeze abo bwe bali. Okitegedde? So ensi eno gye mulaba tekitegeeza nti buli omu agenda abeere mu kusamira, oba oli agenda abeere munnaddiini. Buli omu alina obutonde bwe, engeri gye bamutondamu. Kale nno osobola okulaba Kabaka Mutebi nga tasamira. Omanyi bakabaka basamirira basamirire, bategeerera bategeerere. Okitegedde? Kabaka yenna tasobola kutuulwako mmandwa. Abaako ku bbali abagezi mu nnono. Okitegedde? Abasobola okumulabula nti kino akabi kajja kujja, oba kino ekitundu kya ssanyu, oba wano tukole bwe tuti, oba wano ensi tugitambuze bwe tuti. Abo be bakabaka. Okitegedde? Kakati n'abakulembeze nabo bwe bali. Akati ekirooto kino omukyala ono kyafunye, omukyala nno Mumbejja, omukyala aloose nga abaddeko ne gy'ava n'asanga Museveni. Bw'amusanze, omukyala ono abadde yaweebwa omulimo gw'okugaba bumasiki, naye nga bumasiki bwa kyenvu
okubugabira abantu ndowooza ku ndwadde eno eriwo naye kibadde mu bubaka mu buliwo si kyakola naye akiroose nga kyakola nga Museveni yamuwa omulimu gw'okugaba masiki ezo naye nga za kyenvu azigabira abantu. Akati omukyalo ono agamba nti mu kirooto kye bw'asanze Museveni n'amugamba nti ng'obudde gye buli bwa kafiyu mbadde nsaba nsooke mpummulemu era ndowooza Museveni n'akkiriza. Akati omukyalo ono agambye nti mbubaka Museveni aggyeyo ebbaasa 3 kubanga asangiddwa alina gy'alaga. Ebbaasa 3 n'azikwasa omukyalo ono z'abadde agenda okugaba eri ku mikolo. Ku bbaasa ezimu z'abadde agenda okugaba ku mikolo aggyeyo ebbaasa 3 n'azigabira omukyalo ono. Omukyalo ono zaasumuluddeko emu. Kati ye Museveni yeeyongerayo wabula abaddewo mukulu we ng'ayagala okulaba ebiri munda. Ndowooza ebbaasa zibaddemu ezimu ndowooza nga zirimu ebya feeza ebya diamond bwe bityo. Asumuluddeko ebbaasa emu n'awako ku mukulu we obusente naye bubadde butonotono. Akati obubaka buno ne bwe nnaba sibumazeeyo nze kankuddiremu obubaka bwo buno. Ekituntundu mwolabidde Museveni kitundutundu mwolabidde mu katundutundu aka jjajjaffe Ndawula. Era masiki omulimu gw'obadde wapatana mu bubaka kubanga kino kibadde mu bwampewo mu buliwo togaba masiki wabula kibadde mu bwampewo. Omulimu gw'obadde wapatana ogwa masiki omulimu gwazo ziziyiza bulwadde. Obulwadde obwo bwaki? Obulwadde bw'empewo tugambe nti covid. Bwe twogera ku masiki abasinga obungi era tutegeererawo nti covid gwe mulimo gw'omuntu agaba masiki kugema oba kuziyiza. Covid bulwadde obwa ssenyiga omukambwe. Ekyo kituntundu kya jjajjaffe kiwanuka kubanga kiwanuka wabanga babanja endiga mu famire mufeesa nnyo ssenyiga abatawona. Okitegedde bulwadde buva ku kiriga naddala omuntu abeera atuddemu akatuntundu ka kiwanuka aba afeesa buli budde. Ssenyiga tamuggwa tamuggwa mu nnyindo aba afeesa abeera nga pulofeesa. Okitegedde. Akati akatuntundu ka masiki ogw'omweso ekyo kituntundu kya jjajjaffe kiwanuka. Okitegedde. Ekituntundu kya masiki eza kyenvu kituntundu kya bulongo ogwo gwonna mweso. Langi ya kyenvu ya jjajjaffe musoke ogwo gwonna mweso. Kyokka ate langi ya kyenvu erina mwejjira mu bwa Ssewamala musoke. Ssewamala musoka ajja ddi? Ekyo tujja kukiraba. Okitegedde. Wabula omukyala agambye nti kansooke mpummulemu kubanga obudde bwa kafiyu bulabika butuuse. Agamba Museveni n'akkiriza. Kansooke mpummulemu kyekki? Omukyala ono ateeka okuba nga yamanyako ku bya Lubaale naye mu bwajjajjaawe omukyala ono n'afuna ku bweyimirize. Ke kaseera kaalimu kati essaawa eno tatambuza Lubaale, essaawa eno takola Lubaale naye ate yamumanyako. Kakati ali mu katuntundu akanoonya obusobozi. Olwo lwe luwummula lwe bayita oluwummula. Kuba kati tali mu field nti anoonya mpewo, ali mu kusamira, ali mu kwebakirira mpewo. Okwo kulinga kye tuyita okuwummulamu empewo oba okuddako ku bbali n'onoonya ensimbi oba n'onoonya obusobozi oba ne weetegekera okutereeza empewo. Ke katundutundu akatuntundu ako koogera wali mabegako. Omukyalo ono ateeka okuba nga yatambulako kko naye nga tabimanyi, nga teyeesobola, nga ne byatambuza tabimanyi. Okitegedde. Oba yatambulako ng'anoonya mikisa oba yatambula anoonya ki naye yamanyako oba yawulirako oba yakolako ku mpewo. Okuwummula ke katuntundu kaalimu kati ak'okuba nga kati akola alinawo akalimo asasulwa ebya Lubaale abimanyi era yeetegeka aga nti nja kubituukiriza. Okitegedde. So wali mu katuntundu ak'emabega bajjajja baali bakudde ejjembe, baali oba tukiyita tutya okutabuka, baali batabuse ate okuba nga yafunako kembeera y'okulumbwalumbwa. Ke katuntundu ka kafiyu. Mu mutima abantu abasinga banoonya Lubaale ne bagamba tinaye empewo ezikaye bwe ziti najjawo obusobozi ani anankwatirako
tata tabiriiko, basenga tebabiriiko, ngenda kukola ntya? Ke katuntunu nti obudde wa kafiyu butuuse, kansoke mpummulemukko mu kutambuza masiki zino. Okitegedde? Okukola lubaale kuba kuziyiza endwadde ezisobola okubajjira mu kika, kuba kuziyiza embeera embi esobola okubajjira mu kika, kuba kuziyiza ebikyamu ebisobola okujja mu kika. Okitegedde? Emize mingi nnyo egikolebwa, abantu babba abaana mu kika, n'osanga oli nga yakutte omwana wa myezi 3, n'osanga oli nga tava mu makomera, n'osanga endwadde nga mpitirivu nnyo mu famire, abaana bafa, embuto zivaamu, obufumbo bubula, emirimu gibula, ebisiraani biba bingi, okusekererwa, kujolongebwa, butaba na ddoboozi, okufuuka ekyesittazo. Ekitegedde? Okuggwebwako ddala ensimbi, oluusi n'okubulirwa ddala ekyokulya. Kakati ze masiki zino, masiki ziziyiza endwadde esobola okujja, obukambwe oba obusungu mu bwajjajjaffe Kiwanuka. Masiki ziziyiza ssenyiga omukambwe owa COVID, ssenyiga omukambwe stands 4. Okitegedde? Eyo yonna birwadde bya jjajjaffe Kiwanuka, ogwo gubadde mweso. Kyokka ensonga ezaali zimubangibwa za bulongo era ezitavangawo ze masiki eza kyenvu, okuziyiza ekisobola okuva mu ekyo nti Kiwanuka ye musirikale omulonde mu lubaale w'abano, ate endawula gwe musambu omukulu oba bwe Bwakabaka obukulu obutudde ku mukyalo ono. Ndawula kyokka nga ky'olina okumanya, Kabaka bulamu abangi omukazi ono, wabula Kabaka bulamu kkubo, kubanga agamba nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Kabaka bulamu yafuula ensonga okubeera enfu, kubanga atambulira mu makowe mangi, obwasengalamidde, kinene ttaka, kinene nnyumba, kinene batenda, atambulira mu bufu. Kati bw'aba akubanya ensonga zonna ziba nfu, ne bw'osamirira emyaka 10 nga Kabaka bulamu tomutereezezza, ziba nfu, kubanga abeera yazeebakamu, ate azeebakidde mu bwassemufu, mu bwasengalamidde. Kati ne bw'okoota tesobola kuyimuka, tesobola kugenda mu maaso, tesobola kufuuka nsonga ssemasonga, tesobola kubeera nnamu. Lubaale tasobola kubeera mulamu, Lubaale tasobola kulamula by'amazima na bwenkanya. Kabaka bulamu bw'aba tateredde, n'omuzimu bwe gujja guba gukulimba bulimbi, era gusobola okujja ne gugamba gundi ye yanzita, biki nze bantega ddagala, banzisa butwa, biki, ne mutandika okwewalana, naye ng'omuzimu gulimba. Okitegedde? Kuba eri abakulu tebagukkiriza kwogera mazima, gujja gwogerayo bitono, jjajja katukole tutya, agugamba ngenze, mubeere banyiikivu. Emisambo bwe gijja tegyogera kituufu, gibeera gyogera bifu. Lwaki? Nti Kabaka bulamu atudde mu bwasengalamidde, tafuukanga bulamu, akyali sengalamidde. Kakati Kabaka bulamu waliwo abasinga obungi ng'ababanja, naye nga si gwe bagenda okusamirira butereevu, kubanga bakabaka bali babiri. Tulina Kabaka Ndawula, tulina Kabaka bulamu. Waliwo abatulidde ddala mu nnyota eya Kabaka bulamu nga yabambala kaziina, ate waliwo abatulidde ddala mu nnyota eya Kabaka Ndawula nga Kabaka bulamu kkubo, era ng'alanya nti nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Okitegedde? Kati ng'ojja kusooka otegeere Kabaka, ottaanye obulongo bwe, omubikka okole ki? Otabaale. Osange Ndawula mu kkoona mwe yakulindira. Ndawula mu kkoona ku jjinja eryo atuulako ne Mukasa. Ba Mukasa babeera eri bo balinda kugaba bugabi bweza. Okitegedde? Mukasa ayungula buyunguzi gye, Kabaka Ndawula ayungula buyunguzi gye. Njagala byange mugende mu muyiggo okutuusa ng'abimpadde. Kati abo abakulu bombiriri bali ku ntebe ey'owaggulu, kubanga Ndawula alina w'atuukira ddala n'atuukira ddala mu bwa Ssewamala, ate Mukasa yakakasa ensonga. Era abasinga obungi waliwo baayita mu ntabaalo ze za Mukasa, ate waliwo baayita ng'ensonga baazimala dda, just nti jangu nkakasa ensonga zo, jangu nkuteera ekitangala mu nsonga zo, jangu nkuwa obweza, jangu nkuwa obuyinza. Nono obuyinza bwo, oyo ye Mukasa. Ono leebuleebu wa wansi yenna Kabaka Mukasa tabibeeramu, yabeera eri waggulu mu ntebe ey'olugalaamirizo yawendula buwendozi. Amadaala ago bagatuulako ne Kabaka Ndawula go waggulu, kubanga Ndawula yalawula ensonga, ate yasalawo ye mulamuzi ow'oku ntikko, ate Mukasa yakakasa. Kati ono yenna leebuleebu wa wansi eno abeeramu jjajja Ddungu, jjajja Bamweyana, jjajja Kiwanuka, Kabaka bulamu, biki, obukambwe bufumbekedde mu abo bannaalongo bakubanja okomerawo ddala wansi eno Wannabuzaana
n'otandika okubaluka paka mu bwa maama Namirembe. Okitegedde? Namirembe era erinnya lisese. Okitegedde? Eno naba mama bonna bayita mama Nabuzaana, mama Nabinene, mama Nanfuka, mama Nakayaga, n'abawanuka bamama bonna, mama Nambi, mama Natimba, mama Nakayima paka mu bwa Namirembe. Otambuza bamama bannaalongo bwe bato ne basaalongo bwe bali, obatambuliza ddala eno wansi leebuleebu abeera eno ng'ayokya n'okwokya, ali mu jjajjaffe bamweyana taba mwangu, jjajjaffe ddungu n'onoonya ensimbi nga zakke kwata ensonga zikubanjibwa amayembe. Okitegedde? Jjajjaffe kiwanuka si mukambwe mulwadde, takuba abalagala. Okitegedde? Akuba asinsimula kibooko, takumyosa amaaso n'akubalagaza n'owulira n'olubabu ennyuma. Jjajjaffe kiwanuka n'olubabu ennyuma lusobola okujja. Teri abawulira olubabu mu bukyala. Olina kugamba olubabu lundi bubi. Oyo jjajjaffe kiwanuka. Kati nojja ng'otambuza wona nakkoera jjajjaffe Kabaka bulamu, nojja ng'otambuza n'otuuka mu Bwandawula eri Mukasa n'akuyita ono n'obuyinza. Okitegedde? Kubanga yateeka ekitangaala mu nsonga. Kabaka bulamu bw'amala okuva mu bwa Ssengalamidde mu bwa Ssemufu, omutegedde omubisi otambuza ensonga zottaanyiza obulongo bwe ng'omusaba, Mukama wange nsaba onzigye mu bwa kinene onzize mu bwa bulamu, nsaba onzigyemu ekiddugavu onziriza ekitangaala. Bw'omala okuttaanya ensonga ze ng'ekiddugavu akyesigaliza ng'akusindika mu bwa Mukasa. Okitegedde? Mukasa ng'ateeka ekitangaala mu nsonga zo mu bulamu bwo mu mikisa eri omwana n'omuzzukulu. Okitegedde? Kakati ensonga eyo bwetyo bweri. Kakati omukyalo ono agambye nti Museveni n'amuwa ebbaasa, ebbaasa zibadde 3. Oyo Kabaka Ndawula mulamuzi. Okitegedde? Mulamuzi. Era obulamuzi bwe buli wakati bulabe. Ebbaasa 3 zaakuwadde ebyo byama. Bye byama bya Lubaale mu kika kyammwe. Abadde akugamba nti Lubaale wamwe atudde mu busatu, atudde ku mayinja 3, atudde ku masiga 3. Okitegedde? Taata maama baana. Era nga Lubaale oyo atuddemu obwa Nambi Nantutululu bakazi Lwendo. Okitegedde? Atuddemu obwa Nattimba nannyini baana azaala abaana n'ebyana. Bwe busatu kubanga Nambi atambulira mu busatu. Okitegedde? Ze bbaasa 3 zaakuwadde naye ebbaasa emu osumuluddeko. Kati bye bintu ebimu by'ogenza otandika okumanya. Ogenza otandika okumanya ebintu ebimu. Ogenza otandika okusomola ebyama bya Lubaale. Tugambe wenyigira misomo egy'enjawulo, tugambe ku zi internet kuno, emisomo kuliko abasomesa ab'enjawulo, emikutu egy'enjawulo, ogenda opiikinga ye bbaasa emu gy'osumuluddeko, endala tonnazisumulula. Ebyo byama by'abajjajjaabo byesigamiziddwa ku masiga 3. Okitegedde? Obanjibwa obulongo, bannaalongo bakubanja, basaalongo bakubanja, ge masiga 3. Oyo Lubaale afumbekeddemu obwa Nambi Nantutululu bakazi Lwendo. Okitegedde? Maama Nattimba tabuzeewo mukaggulu azaala ensi eno. Okitegedde? Kakati mu kituntundu ekyo ono Lubaale si Lubaale baale. Ono Lubaale weetegeke. Ono Lubaale si Lubaale baale amaanyi mayitirivu. Alimu entabaalo, alimu okwebakirira, alimu okukulungulira ddala emyezi egiwera ddala nga 8 ng'otambuza Lubaale ono. Ntabaalo nsozi 2 ottaanya obulongo bwo bwa lubereberye. Tegeera obulongo owone ebirijja mu maaso ze masiki. Oli bwakugamba nti yambala masiki tekitegeeza nti nno oli mulwadde, wabula masiki eziyiza ekiyinza okujja mu bulamu bwo. Okitegedde? Kati kyekyo wabula wasaba okuwummulamu naye oluwummula lulabika luweddeko. Kakati mu kituntundu ekyo ekyebbaasa mukulu w'omuzimu. Mukulu w'omuzimu otandise okumanya, otandise okuzuula ebyama by'abajjajjaabo bye wali tomanyi. Otandise okugenda ng'opiikinga mu misomo egy'enjawulo gy'owuliriza ku basomesa ab'enjawulo. Nange olina byonjigirako ate odiyo mpitirivu nnyo zitambula abasomesa ab'enjawulo, abasomesa abaami n'abakyala ku mikutu egy'enjawulo. Abantu b'ensi mugenda
muyigayiga ebintu ebyenjawulo, mugenda mujjajjamu ebintu ebyenjawulo. Okitegedde? Abantu abasinga abeewaayo oluusi ne basomesa abantu nabo tulina okubeebaza ku mikutu egy'enjawulo. Oluusi baana mmwe mugenda mupiikinga n'ogattiriza n'ogattagatta n'ogaayo kino kyekinsumbuwa, kino bulijjo kyekintawaanya, kino ne bwe banziba sene n'entambula kyali kino kiri bwe kiti. So okumanya mugenda mukugabana buli wantu gye muko mugenda nga muwuliriza ne musiriikirira ne mujjamu ne mutuula ku buli ne mwefumiitiriza. Mujja genda okulaba ng'enkya muli bawanguzi, otambulira ky'omanyi. Okitegedde? Sayinizi bwe zijja nga za Kabaka bulamu oyo ng'omumanyi baabisomesaako. Sayinizi bwe zijja nga za mayembe ago ng'ogamanyi baagasomesaako. Sayinizi bwe zijja nga za ddungu ezo ng'ozimanyi baazisomesaako. Sayinizi bwe zijja nga za ndawula ezo ozimanyi baazisomesaako. Bwe mutyo kati ye bbaasi emu gy'ogenda osumulula. Kansubire nti Omumbejja ono ategedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.